Executive Media. Focus, innovate, succeed. Subira buli omwali bulungi kamera nkola. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Badde ogamba ki wamma? Ate nakati tukyali ku omo. Tokuba mbogo mukulu bamuyita magic. Yatuwa magic oli detergent. Magic. Buli petrol station mujja giyita kiri. Nedda. Ate oyo ali waffe. Irene atoloza takujereze. Lwako tukiwulidde bulungi. Buli petrol station. Nedda si okay kyekyo naye. Ategeeza nti oli bamuyita magic. Si womo. Exactly. Ogenda weesiriwaza. Magic detergent. Nedda si Irene kuva olwo tuddanga mutuyita ndowooza nakati olowooza magic gwe mwatuwa tukyamwozesa. Kati foyina tuwanga buwi. Twabawa mugendeko mu dduuka mwegulire kibalume. Era temwatuwa bingi nnyo Irene. Ani akuwanga bye nakuwa? Nedda mukwano mudde mu bimpe mbibaddize. Temugenda ate kummanyirira wano. Gwe ddamu otuyite kola press conference emu nze mbikuwa ebintu. Wallahi billahi talayi genda bikola. Obimpe nange mbikuddize. Teri abanja munne. Kati lindako. Ani iyi naawe beera mwati. Onjoza ate n'okatagga bukatazi. Ogambye tewali abanja munne. Nga teri abanja munne. Nga mbikuwadde n'obinziriza. Anti. Kubanga what is that? How are you? I'm good. Olabika bulungi. Kati kana akaviri ke bayita batya? Irene Kayemba. Kumbayaya. Ko kumbayaya. Original series. Kafi mviri zange. Kati kana okanyoola otya? Mviri zange okwata bukwasi twist bwoti n'osiba. Gwe weesiba. Nyinaawo abansibako. Naye kati bakuseera? Ate kati buno bwaboseera naawe. Emitwalo 5. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Ebiri ng'osiba. Enviri zange. Nekutete zolina lwaki tosiba wiigi. Wampaako naye onzijiridde. Ndowooza nkuleke weekoleko. Irene weekoleko. Nedda nnyabo okomawo. Kuba nakolako ntya ng'onkuba bukubi myenda. Nedda ate kati. Ate famire yammwe bwetyo. Nakyaza wano Mikuwaini katanzi. Ani ayagala emyenda. Omwana oyo yammanyiira wano yammanyiira. Kankuba emyenda ompe 7 ompe 6. Kale. So, oli ku executive media ndi wano ne Irene Kayemba omugagga. Naye leero njagala njekezeeko mu kamera. Ekyo kyo nkyebaliza Katonda. Olulimi lwe lutonda Shamimu. Bw'oyogera nti Irene Kayemba omugagga nga ngamba alhamdulillah nga mpise emikono mu maaso nga enkya ngenda fuuka ekyo abantu kye bampita. Irene olina Mukama jana anakuggyako. Olina. Olabye empakanye? Irene olina. Nze bankubira okwegaana gwe olabye empakanye? Mama. Irene oyagala abantu bamale nina kubanga ndi mulamu. Oyina ssente. Ndi mulamu nina. Kubanga ndi mulamu. Wamma ndi wano n'omugagga. Anoonya kati obutanje kyambu agamba obulamu. Olina omuyimbi. Simanya nina obulamu. Nina obulamu. You have money. I have money because I'm alive. Waliwo ekisinga ekyo. N'obeera ne mansion era obulamu. Annemesezza okukola. Tuli ku executive media ne Irene omugagga. Irene Kayemba omuyimbi. Agenda kunjokya. Bannange. Live in camera. Ekyo si kye muyita oluseke. Ekyo kye tuyita oluseke. Mukulu kati mba ngenda ddukubamu bwecwi. Nze lwaki sirukkubamu? Nange ngenda ddukubamu. Naye kasigenda kukusobola muganda wange. Ya Rabbi. Ate ikoze ekishamiimo. Tonganya na kumalayo kale at least kubemu ne wekabaka katono we kati Irene nkulaba ddi. Wakoma okunjo kyoba 223. Manager ngena mugamba mpe nkowe.
Manager lete 5 wano ja Shamimu mu kamera. 5 ja Shamimu wano mu kamera. Nsaba siragidde. Lete 5 mbulira Irene. Nze manyi ogenda kunnangira. Mm. Naye bati bakukubira kwebaza. Leero geza oleme kwebaza. Neyanziza nnyo Irene. Komaawo. Ne banna. Omuliro okwebazaako tekulinaako yadde. Nze nkumanyi oyinza okuntwalayo. Sisobola nina kye mbadde njagala okwongerako. Kyongereko. Nkireke? Mpulira ntya n'okugamba nti kireete. Ndine Irene Kayemba omuyimbi ayina bandi eri etya? Bandi nnungi alhamdulillah tutambuza. Naye gwe bandi ogikoze otyo gimaintaininga eri ebbanga lyonna. Ekisookera ddala tewali kyangu Shamimu. Tewali kyangu. Wabula bw'oba olina ky'oyagala okiremerako. W'oli wano leero si watandikira. Waliwo omuntu akulaba kati naganze njagala kubeera ng'oyo naye nga tayagala kuyita mu bye wayitamu. Olumu tebabimanya tebaagala nabimanya. Tebaagala. Naye nkulabye mu bandi lubye kati naffe twalina we twatukako ne tugamba Irene atulimba bandi eno ajjawo abantu. Kati Shamimu nakyusa. Ojjawo emirimu. Emirimu ngifunira ddala. Mbaga kwanjula. Ate this time kale sijja gamba ki tetukyakolera mu bbaala. Wakigoba upgrading. Si ku upgrading. Twakera ku makya nga entity ng'ate nnyina abaana abato benzaala nga bakuba ebivuga nga baliize. Abaana bo? Abaana bange benkuba nabo. Abaana bo okuba nabo Irene. Ssente zikola ebyo. Oba magezi. Si kyekyo. Ojja kuvuma abantu nno. Naye nga si kyekyo. Nze abaana abange ali ku gita, ali ku ngoma, ali ku buli instrument gy'olaba nga nnyimba. Mwana wange ne bana abakulu abaliko? Nnyina abaana 8. Bonna gwe basindika? Mwe Irene. Nga weegatta nnyo. Ate bw'otegatta obafuna. Ne bannange. Gonzaamuko abantu bagenda kugamba omusobodde. Ani? Mbunze. Nedda naawe Shamimu. Wallahi sikuli kati lwaki mba nkulimba. Kikyonjakiramu nnyo bw'oti Irene. Abaana 8 bonna. Wakikola otya mu ndongo eno ng'abaana batumye zaala buli mwaka tugamba. Omwaka ogujja guno ndi busy. Temwagala? Tetwagala bwagazi. Bw'oba oyagala Shamimu ng'omanyi njagala abaana. Olindabidde? Oba ogenda ku luzzi kunywa mazzi. Mutugamba abaana time eno gye tuteekamu. Kankubuulire n'abaatuzaala baalina obudde obw'abaatuzaala. Mama we yazaala bameka? Mama nga yazaala abaana 9. Bali nnyo kati Shamimu abaana 9. Buli w'obatunako tosanyuka nga baganda bo we bali. Ne baba tebaliiwo naye nga the mere fact nti oli proud mama wo kye yakola yazaala. Gw'olina bameka? 2. Ozadde. Lwakuba kati ennaku zino tulwawo okuzaala. Bw'olwawo okuzaala emirimu ne gijja nze singa Mukama yali ampadde nga nakava campus nga neekozesa Shamimu nali agadde abaana basukka ne mu 10. Mama. Naye nze olw'okuba nti natandika bankozesa. Bakozesa ka Irene? Ina Shamimu sina mulimu gwe sikoze. Mention. Tokyogera ekyo. Tolina mulimu gw'otokoze. Waliwo anti gye mpita emirimu gye gino. Tambuza obutunda, fumba akatogo moyino, tulako ku motoka nga ndi campus. Ne bakuba kabina. Shamimu ekyo kyerekereze. Munnange nzijukidde abaana b'obutogo. Abasajja ba boda bakubye abaana obubina babumazeewo. MP. Soko nyumiza olugendo. Eyo violence naawe. Nedda leka tugende ku mbere ey'akatogo. Nekikukwatako. Nze bwemera benali campus. Your husband is not understanding. You can give us the story. The story of what? Of the Konako. They didn't bambi. Nali mu Owino. Nga ntunda akatunda kange. Okeeka mmulira. Kumacha. Nenkakamula. Nentunda n'akatogo nengenda nensoma campus. Nga weewerera. Lwaki wali ate ng'olina taatamu yali alina ssente? Ebyo bye bisinga obbakuba ewabi. Bw'aba taata yalina ssente. Kiyakuteekamu ky'olina okukozesa yiye ekirala oyongere ku kitaawo kiyakuteekamu. Taata nga ali proud nawe otunda obutunda. Why not? Akatunda manye tambuza akatunda omwana kati ndi taata wo ku ssente zammwe. Ndi wano saakatambuza. Wakatambuza. Lwakuba sitole zammwe
Solo za mabagaggawadde tuba twaga okuddamu tuzitunemu Irene. Oyinza tukakasa Nze twatunda nkubuulira mwalali. akatunda. Sigenda kugamba genda osoma akatabo we kati ogaggawale. Nti sipaani. Togeza. Andaba eyo togeza. Genda okole. Tewali shortcut. Oba otambuza katunda, oba otambuza mmere. Shamimu nalina omwana wa myezi 2. Ningende Masaka ne sister wange yansomera ddiiru. Tugenda tule watermelon. Tugende ekayabwawo. Mundeyo n'otukane ku nnyanja. Ne batugamba tugule watermelon tutisse emmotoka yaffe ejjudde bulungi nnyo. Nekaaba. Tutudde waggulu ne sister wange bamita Catherine Namulemi. Nekaaba mpaka Nakasero twayingira 11. Nga naye kye gankola. Amaki. Amabeere. Okitegedde? Omwana naye omuyina ku mmotoka ya muleseka. Gwe wazze suubula. Okitegedde. Muyingize. Tugenda Kasero saa nga 10:11 awo. First time yaffe tuyiwe watermelon. Nenga ali omuyaaye. Kiro wabaawo abayaaye. Netuva nawulira nga oyo omusajja second born. Ono era baawo gw'olina. Ba wange yali chali wange netufuna chemistry nafuka boyfriend wange netufuna chemistry na Nyanjula tufuna chemistry na Mpasa tufuna chemistry tuzaala abaana tufuna chemistry tuwe tuli mpaka kati. Mama lwaki temwekoowa? Ojja kukimbuuza nga tuvudde ku kamera. Kuba njaga okingambire wano. Manye saaya chemistry kyo yakumye mu bufumbe lino ebbanga. Kugonda. Nakuwuliriza mwami wange. Wafuuka mukyala. Omanyi byanjawulo. Naye omusajja alina okuba nga alina kankubuulireko. Tuvudde n'omwami wange wala. Ndeka kutulimba bintu bya kisiro. Uliriza. Tuvudde n'omwami wange wala. Bwe twali ku campus. Yali akola, yali takola. Nali nkola. Awo embeera yali yakwerimba mwenna ne mwegatta ne muleeta omwana gwe mutaamanya. Naye waliwo reality watuukira kati reality gwenjagala. Reality bawa alina ssente. Alina. Yes. The guy's money, I know him. I'm so proud of him. Yes. And he gives you that money. And he does everything for me. Yes. He makes you the brand ambassador of everything. Eno interview ya Luganda Luzungu. Anti kati mbadde nnyiize bwe nyiiga njogera Oluzungu. Komawo eka. Kufuula brand ambassador wa buli kimu. Bawa alina ssente. Brand ambassador Bidiko Uganda. Not mwami wange. Bawo si yakutwalayo. Ebyantwalayo bye bino wammanga. Irene yani akola ki? A representing a product yaffe bulungi. Naye banagamba Shamimu yani. Anayogera abantu gye bali bulungi. Bulungi tumanyi ya bawo. Nga twagamba. Bidiko Uganda. Ojja kuntwaza mu basement. Oyiga mukulu Nyankole. Komaawo olw'emmanyi lumala. Olw'ebisoko. Wasibota. Nasiba nyine enshonga. Tojagenda. Sijagenda. Banange ndumanyi temuntwala. So otunze olese watermelon yo. Nkomyewo. Amabere gazimbe. Gannumya nnyo ne ngamba nedda nnyina okudde waka at least mu dakiika ne bezibaaga. Tusula bukoto. Ate galeeta n'omusujja. Nga nze nanzimbye bwenti. Neninya boda. Tuke waka nakateeka obwana bwenti ku bbeere sisanga nkubira. Irene yangu wanti ate ki watermelon bazibbi. Abayaye. Nkutidde. Bazikoze eki bazibbye. Neninya emmotoka boda nenzirayo ku gundi nensanga abusigaddeyo butono. Ne twali ne bawa sister wange nangamba nedda temwennyamira nnyo. Katonda asobola okublessinga in disguise. Naleeta ekintu ekibigwe nolowooza nti akugyeko buli kimu naye nebeera ntandikwa. Naye nkusese ne gye zaali zaava. Dax vibes omumanyi. Mumanyi. School fees ze nakwata. N'oteeka mu watermelon. Kyala 2 mwegi. N'oteeka mu watermelon. Ze babbi ate. Twatuuyana. Ne tukukuta. Naye era alhamdulillah Mukama n'atuwa tuzaayo. Kati mwakola mutya bazibbi? Kuyiiya. Na twali nkola promotions by that time. Ebimotoka bimanyi. Abazinako bamanyi. Abakwata microphone bamanyi. Ndi mubi. Wazinako ku kimotoka. Nkutidde. N'okola bend over. Enyimba za Kamiri. Mama Nyabuga. Ngoleza Blanza. Awo ataawo. Ng'ate oli bulala. Ndi bulala nze amuyita ku stage.
Ladies and Bw'omwanjula. gentlemen, welcoming the one and only Bobby. Nesijja mwerabira. Kuna bwe yagenda nga ku stage nga vibe ekutte nnyo nga sister yange soko jo wano nga tusooka tugubonga mwawo. Nga nange nvayo nga yoro yenze. Mugamba mwenna abaana mwali ba bidongo. Yenze ba bidongo. Kyobola n'abange bonna. Obataddemu. Teri kibi mu ndongo. Teri. Eri aspect abantu gye bakirinako. Teri neki. Yagenda eggwawo. Nze ne last born wange alina dread. Mulenzi. Lwaki? Second last. Tugamba abaana abalenzi abasiba enviiri baba bayaaye. Eyo Lwaki abaana bo basiba enviiri? Abaana bange ekisookera ddala bw'ajja n'ansaba. Mami nsaba kukola kino. Ekisookera ddala nsooka neebuuza lwaki akinsabye. Ekyokubiri ne manya akyagala. Ne muwabulira mu ekyo kyayagala. First born wange bw'agenda campus yali yansabadde okusiba enviiri. Ne mugamba ogenze campus nti ye. Shemi muze nyino omwana yamaze Makerere. Olina omwana amaze Makerere? Tondaba n'ompisaamu amaaso. Abaaye. Maama omulungi. Nga mukuze. Alenga nyina six pack. Alina six pack? Yes. Akyetegeeza. Ate sigenze nnyo. Nawulira akasuku naganze ebya six pack. Byagaana. Biganya Irene mukuumi omutindo. Simanyi mukikola muti olina okuba tova mu gym. Teri kyangu. Sikola nnyo but I work out at home. Nendowooza ebyokulya ng'ababbi be mwavaako. Teri mubbi alya. Alya atya ekke nga bamunoonya. Teri mubbi alya. Nno wanzigiridde. Buli kendeeta okayiwa. Buli kendeeta okayiwa. Kati leetayo naawe. Nedda. Ngambye kati mubbi anaalya atya nga bamunoonya. Naye ng'ekituufu okuumya omutindo. Neyanziza. Kaba bino biki? Bikwanso. Lwaki okola ekintu kino? Design. Ate nga kano kafaanagana ne kano. Shami mojjeko eka. Wangobe ewuwo. Sikugo omanyiyo. Wangobe ewuwo. Omanyiyo. Ewuwo nali ngenda kujja. Wajja ku ofiisi. Nanti ne bampa appointment ng'oyagala nzije eka. Lwe yandeeta. Ate munange ye yawoza simanya ate ofuuse bize ate simanya oli awo simanya ate n'ogenda wa. Protocol kimanyi. Inze be bampa omuntu nti oyo ye bossi wo. Kati kyandagira bampa oyo. Kitegeeza bossi yatugoba. Naye tetwajja naye n'atwokya. Okitegedde. N'atwokya n'agamba mugende muli ekyemisana. Ate gwe tolimba. Wanaaba amaliriza. Ebbanga lyenkumanyidde ezo sirimba yanjokya. Nali wali kabala nga nyimiridde nanjokya n'angamba n'otusonyiwa okudisappointinga naye katukuggyemu. Ne banzigyamu. Kuba nali ntandise mouse. Naye nze mpulirira ddala ng'ebigambo byo. Nali ntandise mouse ne nga Irene kino kyakoze. Ndya nnyo. Ate nkutya. Ndya nnyo. Nga ntandise n'angema. I wish singa tubadde naka. Mazima bangambe ewuwo mwokye embuzi, mwokye ente nnamba. Aba olya ng'abaana bakusunira ebidongo. Mmere ekutuuka. Omanyi olugambo ate olwa social media. Bangambe ewuwo ku makya ekizuukusa abaana live band. Mu ttuntu ekyemisana mu bayisa live band. Abaana basoma. Bw'ekyeggulo omusajja waba ava mu kisenge okulya emmere abaana bakuba live band. Mukuba omulere oguyita emmere. Bakulimba olwo lugambo lufu. Lufu bwe fufu lufu. Ewaka wonna wajjuzaawo live band. Lufu bwe fufu lufu. Wagula eyo buli kintu kirina obudde bwaki Shamimu. Ate bwe tumala okukiyiga mu nsi tubikwasaganya. Ndi mu music, ndi mu fumbo, nyina abaana, nkola mu experientials or marketing, nkola in different corners. This must be ECOP on set. Soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events, video, and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah.
bw'ova wano ng'ofunye opportunity eri togamba nze nkooye mbadde ntudde wano. Ng'onneetegereza kiki? Onyumidde nnyo kuva ku ngatto mpaka ku nviiri. Bannange. Olinganga wa myaka 18. Ate lwaki sigibeera? Kati obeereyo n'okirowoozaako nogaa kanwanisa emyaka oba kijja buzi n'ogamba nti olwanyisa bukadde. Omuntu yenna ayogera nti alwanyisa myaka aba alwanyisa budde. Ate batulwanisa ki abakazi? Okulwanyisa emyaka kye bayita nti engeri gye waali kaddiyeemu. Shamimu oyagala toyagala enkya togenda kubeera bw'otyo. Naye omuntu agenda kubuuza Shamimu ali bw'atyo akola ki aliwa? Bye byokka. Teri kirala. Abantu nga bakoze sajjale. Bakoze sajjale ebintu ina yadde kasajjale. Sinaako wadde make-up. Yadde make-up. Sinafunako mukisa kusanga oyambadde make-up. Oyina lw'omwambala. Ku video bamunkozesa naye mbulumi. Ndooza mbulumi. Ogiyimba oyagala eggwe. Nga njagala eggwe kubanga n'owulira ng'otuuyana n'oyiika eno n'okola oti ne bw'oba weesimulako kati n'akayiika kazze naye ate nga binyuma birungi naye bitwala obudde. Kati gwe tewabimanyiira. Saabimanyiira ndi weggomba. Saabimanyiira. I live a freestyle. Nzuka ku makya ne nyambala canvas yange bweba nga office ne nyambala high heels zange ne manya kati ndi bwenti nga bwondaba. I'm a tomboy, more of a tomboy because nakulira nnyo balenzi. Mwalimu abawala bameka? Eka babiri. Mweka. Mu balenzi abo bonna. Mwali mulina kula. Naye ate mu taata nga tuli bangi. Abawala. Nasamba omupiira, nasamba nazanya ku luddo, nazanya akakebo kamanyi. Ako no omukulu Wesali yagadde kuyisa nnyo mukama kuba atayisibwamu nnyo. Yampita lunaku lumu nga tuli Kanoni Gombe waffe. Irene, jangu tugende tukole ssente. Nemugamba zitya. Kwe jangu. Nafuna akakebe. Bobi Wine. Nafuna akakebe. Obadde omutegedde? Obadde namutegedde dda. Lwaki buli omu amutegeera? Ategerekeka. Naye nze ate awo ne ntuukawo. Nga buli muntu antegeera naye bate boogedde linnya. Teweebasa Katonda. Basement. Sorry. Kati munnanga akacupa akakebe ako wakakubanga bwoti ng'ejjinja eririko wakazanyako ebyomukyalo wabikola okutokosa tokotoko kufumbira mmere tokotoko kano kapiira dulo naye akatuta akayimba ffe nakafulumiza kaali wammwe nakafulumiza terakayimba luli kati wakafulumiza bano abaana bakayimbe ku mulembe guno naffe tukaddemu ate ojja kaddamu tugenda kukaddamu nga tukuba nitugenda tufuna ssente naye bakuba ffe emiggo omwami JW Center mwe yeebase wasinda Kanoni Gomba yakuba ffe emiggo twali bato naye ng'era ye era asukkulumamukko gena okulaba akugamba kano ne mugenda ne munkala nga wanjawulo mu baana nga wanjawulo wanjawulo nakati wanjawulo naye bana ensi etiika toŋŋanyiza ate kola ki toŋŋanyiza kuli etaano gyompadde mu mirembe Shamimu banange nkoze eki antange okumya omutunda Irene okumya omutindo Shamimu gwe togukuumye ngukuumye nawe gukuumye nesenkana naawe saagala nnyo kusinga obunene kwesibeko nnyo nti no muno tukumya omutindo Irene bagenda okuzaala nga nze simanyi ne bazadde bange tebamanyi oba balisinkana Shamimu olina emyaka emeka nze ndi kito nakawezaawo juzi soko ddemu njokyeyeza birthday ate bokya batyo okitegedde nti singa oli ozigaba bwote singa okyazirina mbu omanyi olaba ne bali tebazigaba bati muganda obagenda ne bamugamba lwaki abantu bagamba muli bakodo yagamba gowaani yabuuza gowaani nenga kyekyo ekituufu neŋŋando mutumazeemu akajanja kituufu agano ge tugenda twasaaniriza nedda ebyo bwe byogedde yabuuza gowaani nga naye nyini akibuuza talina gwawa tajjukira nti alina gwe yali awadde nawe kyekigambo kiwuya nga bakiboogerako abagamba muli bagumu muli bakagirita naye ne weebuuza akigambye ye yawaani era buli awo abeera ku kamera abaffe bw'oba oyamba omuntu kikwetaagisa kubeera ku kamera bw'oba omuwa ssente kikwetaaga Shamimu gwaŋŋambye nze mbadde njagala njokyeyo naye si nti ekyo omuntu kyaba
omanyi kati social media is not all about mazima. Kyekitambula. Yes. Wawaani. Oli mukodo. Oli boti nga bifuna amagulu emikono nga bitambula. Omanyi baboogeredde bannange. Agamba abaana baate bonna. Ate ekikufuula ow'enjawulo kwe kwogerera n'osigala ng'okyali ekyo ky'oyagala okubeera. Oli focused. Kankubulireko ekintu. Shamimu olaba bw'otudde wano. Omuntu ayinza okubeera eyo n'akuvuma. Misana kyaggulu. Naye aba alina nsonga kyekuvuma. Ate waliwo olumu n'okumumanya batamumanyi. Kikugaana okugenda mu maaso n'ekyo ky'olina okukola. Ne mutoyi ngenda Irene. Nekkama. Naye nga ogenze. Kikujjako ki? Ate waliwo. Genda mu maaso nakyo oyagala mu bulamu okituukirize. Ebigambo tebibakanga. Tebibajja ku mulamwa. Kankubulire buli wotambulira ku kintu ekituufu Shamimu, take it from me. Omuntu ne bw'ayogera okumala emyaka 10 ojja kusigaza abo abamanyi nti oyogera kituufu. Ne buli wova ku mulamwa olw'okubona ayogedde kituufu gw'oyagala ate oprovinga ensi nti nze kye njogera kye kituufu ojja kukola n'ebifo. Tambula n'ekyo. So Irene, omuntu ayinza okwebuuza Irene okimaintaininze ty okubanga tojjajja mu mawulire. Irene, ojja mu mawulire lwa nsonga. Tokola bubaddi. Bwannema. Lwaki? Naye ate n'osigalako. Bw'otwetaaga ojja. Nedda Shamimu kankubulireko. Mu marketing, nkugambye I'm a marketer by profession. Mu marketing, you can fake a brand. Netosobola gifekinga forever. Ate era kyangu nnyo ne bw'oyagala mu weekage osobola okusasabaza wano wonna. Brand n'ogikola ki? N'ogiyimirizaawo. Naye ng'onooyagala brand ebeerewo. Giwa objectives, giwa ebigendererwa. Gibranding nga Shamimu alina kyagirabamu. N'omwana gwa Shamimu ajja mugamba nti oli omukyala gwe watuula naye ali bwati ne bwati ne bwati. So it's not about okikola otya. It's about oyagala ki. Si okikola otya. Omanyi ogenda gamba nkikola bwe nti ng'omala gakola. Ne bw'oba olina ky'oyagala okikola mu butuufu. Osobola ofuna kintu ky'oyagala. Tomala gakola. Bw'oba olina ky'oyagala. Weebale nnyo. Ako kakulu nnyo mbadde sikamanyi. Leero otudde wano. Shamimu ngenda kukubuuza ekibuuzo. Ononsonyiwa. Naye tonjokesa. Shamimu. Manyi mmwe famire yammwe yanfuukira ekizibu. Layira wallahi. Sigaye muganda okyeyankola. Wali eri wali. Kyeyandekera bulamu. Ate oyina ki? Bufu? Bufu. Kati ndi ku bufu. Shamimu ngenda kubuuza. Oli mukyala wooli. Oyina abaana. Ensi ekutunuulidde. Mu nsi okutunuulira n'ebyo byonna by'okola okubeera awo wooli. Ki ky'olowooza mu maaso ky'oyagala okukozesa ekyo ettutumu lyo. Buli w'otuula okyebuuzenga. Shamimu ntula mu kamera abantu banjagadde biki. Ettutumu lyo oyagala ddikozesa ki? Ngenda kuwa example. Iyo abantu kale gwe bamanyi nnyo. Omwami Kyagulanyi Robert Sentamu bwe twamulaba. Talaba okusookera ddala ghetto lifestyle okitegeera ghetto youth. N'akola byonna byakoze n'abimala. N'akola step endala n'agituuka ku bwatyo mpaka leero. Mpaka waali. Celebrity life ye yalina ekigendererwa. Teyali only a celebrity. Teyali star atula mu bantu just yamotivating abantu twalabanga muntu kumbe alina ebintu. Nakuleetagayo omulala agwa mu kiti kyammwe Zambaari. Blasio Mukasa. Nansana municipality. Okitegedde olunaku olwaleero kye yakolerera okuva emabega nalabako story ye nga yeegomba Bobby simanya biki byonna yeegomba kusoma ku mawulire naye yalina ekigendererwa leero kyatuuseeko obwemupi ate obwemupi bwali mu kusaba leero tetumanyi lwaki abusaba oba anajja ne kuba president kisoboka. So obulamu it's not about kye naalikoze leero it's about kyenkola leero nga kirina ekyenjawulo ekyo kigenda okunfuula oba kikyenjagala okubeera mu maaso eyo. Shamimu wano wakuba akalya abasajja mwabavaako nozzaako sho. Mwami wange nangawe oyo omuwala mugezi. Yagamba omwami wo nga ndabamu amagezi. Ogalina. Yagalaba. Ogalina. Nangamba oyo omwala yagalaba. Awo wonjokyezaayo. Ate bannange lwate okwokya kunaatutama. Oluseke tolusussa kasukwate kubanga kasukwate somesa oluseke. Nkwokye gw'ononjokya ddi
tuwanyisiganye nga bwe nkokyeza kola oti nange onjokye. Irene totandika bintu bya kisiro. Program ebadde etambudde bulungi kati ogenda ogikyusa enkuba yaayo. Ate lwakuba nti omugenyi tasaba host. Program ebe yonooneka. Nsaba tugitambuze nga bwe yino tutambula. Nsirike. Tube tusigale nnyo ku mulamwa gwayo. Nsirike oyogere. Ate otya? Nti ate nabinabeerayo biki bye bantaddeyo. Omanyi okweguya kwenkweguyaako kati gwe ebigambo byo. Kati ng'omuntu agamba Irene toyingira music kati ndi ne Zubeda. Okitegeera. Ndi naawe nga neighbor. Ate otya? Oba jjajjaawo. Ate otya? Musician. Naye kino ekikumba kino kyavudde wa Jamaica? Nedda sinnatuukayo. Kyawano? Kyawano. Si kyawano. Ebikwanso byawa. N'ebikwanso byo kati designer nazikolera. Nze bwennyini. Amma waliko muwino. Okitegedde? Kati nkakasizza. Kuba abantu b'omuwino okulemerera mwonoona. Okulemererwa mwonoona. Ate era bw'obanga mu nsi muno tosobola bw'oba owulira olemererwa at least yonoona. Kati kino oli bize nnyo nakyo. Kino ekibulawuzi. Obadde okyagala? Mbadde njasimbuza oba toli nnyo bize nakyo. Okola otya? Mbadde nakyenyayo kikozesa. Ojja kujeeka. Wakati kiba bize. Nja kifuna mukyagaddeko ebikwanso bino. Amanyi eyo gye tubeera eyo batutawaanya. Oba ne gaadi. Nyinza okusumulirako. Bikwanso bya bulijjo wali obimanyiko ki? Kutundula nvunza. Zakulumako? Baana baba neighbor balwalanga envunza. Kati betuzadde tebazimanyi. Naira? Abaana bo tebamanyi envunza. Nze abange bazimanyi kuba babeerako mu kyalo. Abaana bo babeerako mu kyalo? Batya? Ate kati gwe toyina kyalo. Bakuzaala ku State Square. Nze ndi wa State Square munnange. Osubwa bingi. Nze byonna mbirabira wano pia abantu banyumye ekyalo. I do not have any village. Kale wulira. Osubwa. Ndi wa wano bwoya mu kibuga wakati. Naye nga mama yakubuulirira. Yagezaako. Yagezaako. Lwaki teyo yamalayo? Ng'ayogera oba omuntu omukulu. Tebakugamba nga sena amazzi oteeke mu kamwa. Omuntu bw'ayogeranga muwulirize. Kati amazzi gano bwenkolola singa abayogera nenneekango banjagala seka. Komawo. Ngambye toteeka mazzi mu kamwa nti kwata ekikopo sene. Muli mu kisenge ng'ogamba omwami agenda kwogera ng'odduka ng'ogenda oleeta amazzi ng'ogateeka mu kamwa. Nedda nnyabo. Sirikako owulirize munno kyayogera. Bw'amala okwogera omuddemu kubanga buli w'anaayogera nga naawe oyogera. Ogenda tegeera ki? Wuliriza. Ayogera ng'osirise. Oluvannyuma omuddemu. Bw'atakuganya kumuddamu. Tekiriiyo okuggyako nga naawe oli nalukaali. Ky'oli? Gw'olaba ki? Oli opposite. Oli mukkakkamu. Okitegedde? Nkugambye. Nze akumanyi wekka. Ate kati Irene omumanyi nnyo tuvudde wala. Tosaba beerawo siri. Egomba waliyo? Naliyo. Tewandaba bulabi. Yenze omukazi omumpi eyali ku kyalo. Yenze bakuzaala dda. Toyitaba. Ogambye toyitaba. Ogambye otya luli? Tukaleka abantu bwe tebakawulidde. Producer akawo kajjamu. Ka kisiru. Kajjemu. Mbadde neerabidde. Okajjamu. Kati obadde ompuli wano ku bakazi. Ekisookera ddala wuliriza. Bw'otawuliriza muwuliriza munno. Omwami wuliriza n'omukyala wuliriza. Kubanga bw'otawuliriza ekisookera ddala omuntu ono togenda kutegeera ki ky'agamba. Ekyokubiri muwe okumanya nti by'omugamba obiwulira ogenda omuddamu ng'obisengejje. Naye kati yogera kino nono n'aleeta nono n'aleeta nono n'aleeta biganye. That is number one. Communication. Oliko wandi wano. Tugenda kola ki kino. Plan eri ki B. Ngenze ku C. Olina communicating. Communication. Atuba ne bw'oba owulira ng'okoze ensobi. Gyogere. Ani? Neerope. Yesebwe ennyo. Ew'omusajja. Kubanga ensobi eyo gy'okoze n'ogisirikira. Mbi. Mbuza lwaki. Enkya ogenda kukola ensobi eyo yennyini osobola okuzibikira eno. Ogende ku yokusatu osobola okuzibikira ebyasooka bibiri. Naye singa wakyogera ne bakunenya ne kiggwa lumu. N'otegeera n'oli naye awulira bulungi. Gw'owulira otya ng'omwami waggambye
tinakoze ensobi bweti nesijja giddamu teri nsobi etali nsobi kisinziira teri nsobi etali nsobi kati gwe bajja nagamba omusango baso yeropa si kweropa nze nange mbaseeropye mba njogera ne mukwano gwange munnyonnyola timunani nakoze kino munno munno era bw'oba toyina munno omugamba tinakugeyezza nga ndi n'abawala ate olwaki oba ogeya bbaawo tokikolanga Irene tokikola bwe tutuula bwe tuti muganda wange tetugeyezza tulereka tutyo ngwe ne bbaawo mutadde mbogeyeze ate mba nageya n'emboozi okugenda mu maaso bbaawo ffe tugeya ekitegeeza naye weegeya abakazi twegeya wamma temwegeya bw'oba ogeya bbaawo by'oba omwogerako kitegeeza biba bituufu lwaki ebibyo ne bbaawo obireeta eno mu bantu kibi bw'olaba kituufu oli mufumbo onyumirwa nnyo 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 nga ky'obadde omanyi ne bbaawo waliwo omulala akimanyi preach it senga preach it genda eri nze nzira ku taatawo basenga byanjawulo wali mpise anti bwe musanga anti Zibeda tompita anti tokikola nkuyitaani nindaamuuko buzibe tokikola nkuyitaani mpita linnya lyange Zibeda ati gobona ompita anti ate abaana bo waliwo anti ne wabeerawo senga senga yabadda ku kitaawo oba muto wa kitaawo oba mukulu wa kitaawo kati siddamu sayidi eri kati ne wabeerawo ate ne basenga abajjira mu biti by'abasenga naye ng'ate si basenga bali nga bazze okusengeka ensonga naye mu buwangwa bali bwe bali badde bakola ki naye nga bompisa essenga leero ekyokuna sengeka omumwa kuuma ebyama eby'omusajja ebibyo n'ebibye ebyewaka kati bwenfa nga tebabitegedde ebyama bibyo naye naye omutima nga gutuuka ne gutendewalirwa ng'ositudde ebyama bya mikwano gyo egya bbaawo lwaki ositula ebya mikwano gyo ng'olina bbaawo ewaka anti nina bingi ku mutima jjuka ali abantu batwesiga ositudde ebyama bya maamawo taatawo mikwano gyo bbaawo ate agenda kunyiiza ebyama obirina nabyo yinza okwawo wewula omutima bizitowa kiro mmeka ebyomusajja bya bizitowa simanyi lwaki ku byama byonna byebatuteresa ebyabasajja bizitowa kiro kizitowa mbadde mu maka emyaka 425 ng'ofumbye nnyo mwe mutuleetera okulowooza nti ffe tetulina mpisa okyakolayo ki tonobangako wadde bwekati lwaki mulowoozesa abasajja nti nno balungi nti nno lwaki mutulowoozesa abasajja balungi nga tusiba tugamba abantu basajja mbwa si bannaffe mukulu genda mpola kiri kyokozeseza kisazeemu ekyembwa nsazizaamu senga agambye sajja bantu balungi nnyo kankubulireko ku lwa Irene Kayemba bannaffe Kayemba linnya lya bba wange kyusa erinnya gampedde okitegedde manyi nagamba tolina linnya lya bbaawo nga lwaki ndyeyita bakuwoowa tuli ku nkola mpya bakuwoowa enkadde yeekola empya bampoowa enkadde yeekola empya buli kintu kyonna ky'oliko tuli ku nkola abaakiyiya bakadde n'okubaawo kye baliwo lya bbaawo neyite lyani lya taatawo erya taata wange yamala nampa ewantu wamanyi nti wewe nina okubeera ne bantwala be bakutwala togenda mbunze nzigidde mu nkola mpya engenzi ow'omwami ngenzedde mu nkola mpya nga ndagawa kati golidde ya for stay naye wali ofa baba mu transit siriyo bakola bati wali ku stop nenstopinga nze ndi just ku pause gwali ku stop toyina gyolaga nenze ndi ku pause anytime I can press the button of play nedda sinyabu vaako nzire ku stop pause wonoogiteeka n'ogijjawo n'ogenda ewalala ebyakujja ku pause eno n'ewalala gyebiri bw'obuuka mu ntama ogwa muki ekigambo kye tokitambuliza nnyo ku balala
Kyogamba buli yali mu bufumbo bwasooka gyali tali mirembe. Ndeka kwogera ebyo naawe Kayemba. Leka ebintu bya kisiru. Busimanya obuuka mu ntamu nodda mu muliro. Olimba waliwo abaabuuka mu ntamu ne badda mu golodi. Sinnabuukana mu ntamu. Gw'oli mu ki? Mu golodi. Kati gwe wasookeramu. Waliwo abasookera mu muliro. Ne badda mu golodi. Ate muliro bw'ogubeeramu ojja buzzi ate oba onoovaamu oti. Yajja ne bamujjayo ne bamujjanjaba ne bamuteekako ebisementi. Oyo yalina omukisa yafuna omukisa. Bameka ku kikumi. Gwe mukisa. Omukisa gujja gwokka. Ku kikumi bangi, Irene bangi, lekera ayo ebintu. Nedda sinnabitandika nvaako. Nodda mu ntamu. Simanya mu muliro. Tokyusa Irene tusotabukira wano olw'ekyo ekintu kimu. Saagala otandike ebyo ebintu byo. Byakusobola. Onsobola nakulabye obedde onkuba emyenda. Zubeda si buli bufumbo nti bubi. Si buli bufumbo nti abantu bwe yasookera mu bambi tejusa. Ate n'ekirala. We are proud of you. Otuwasezza ekitiibwa. Nange I'm also proud of you. I know. You know. Always nkigamba. Naye nze kye nnyinza okugambayo. Anti sigenda gamba nti abalala tebababuulirira. Sigenda gamba nti Irene baamubuulirira. Ofuna mukisa. Ofuna omukisa ekyokubiri nengukozesa. Otyawo wetwagala. Batufunye emikisa emimwa ne gitujjayo. Ne tufuna omukisa. Nze siina mumwa. Aiko ino ogufuga. Naye ffe gwaga na muganda wange. Oba mizimu. Oba ng'agenda okusirika. Omumwa ogugamba sirika gwo gweyongerako ebikula. Ojja kwekwasa sitaani ng'ali Masaka oli wano. Nga tannajjako na wendi. Takuliko naaka. Newoza lwaki emimwa gyaffe gigaana okwesiba ng'enjama. Era gwamanyi, era bw'okoowa leero kankubuulireko buli muze buli kintu kyonna kye tukola. Baba wange baba Steve first born ewaffe. Yali atunyumizaako akabozi n'agamba mu nsi muno buli muntu asobola okutandika omuze ku myaka gyonna. Myaka 7 n'anywa sigala. Tebakuzaala nago. Ate omuntu amala omuze nga tewali amubuulidde n'ogwo. So tusomala omumwa. Omumwa ogumala, omuze ogumala, ate omuze ogutandika, nange wano omumwa nsobola okugutandika. Osobolera ddala. Singo nninaana. Ne bwe nkulinaana nga saagala. Tosa kijjako. Nina byontunulako noga nti ne bw'aba afa sibyagala. Okitegedde? Naye abakazi balina emimwa. Abakazi balina emimwa Irene. Abakazi batuddeyo naye balina emimwa. Tulina. Wanga ffenna tulina. Naye boogere ebiri byogambye mbunno omusajja ayogere omulindemu. Bw'amaliriza ate oyogere. Obudde tewali. Tuli ku bwangu. Mwefuga speed. Ate ekibi mu supiidi bw'otatomera okola ki? Mubeera buli kintu kyonna kibeeremu na advantage ne disadvantage. Kati bw'omwevuga supiidi. Kati mwe temuyombako. Ki ekituyombya? Kati mukikola mutya obutayomba? Kukkiriziganya. Kuwuliziganya, kucommunicatinga. Nze omwami wange simulaba mu kamwa. Okulaba mu kamwa kye ki? Ayogera oyogera. Kwe kumulaba mu kamwa. Ayogera n'okatunulamu. Abatannamaliriza. Bwe nkatunulamu kimunyiiza omusajja. Si kirungi. Hambi. Si kirungi. Alina okwogera ng'osirise. Naawe akuwa obudde oyogere. Wali abasajja batatuganya kwogera. Oyo omwami gwe ŋŋamba si mutuufu. Kubanga ndi mukulu. Wansanga ndi mukulu. Wansanga ndi mukulu. Yogera. Taata ne maama bankuza ne baŋŋamba omwami bamuyisa bati. Bwe nsanga omwami oyo nga n'okubaakuba n'okuvumaavuma taba mutuufu. Yoyo mukazi aba atomedde. Oba atomedde. Kati nze saatomera. Era nsaba n'abalala. Nze kinna kye nnalaba ne nga Irene teyatomera. Wabula okisussa. Irene walonda ekyapa. Mu mannya gange. Mu mannya go n'olonda boda ng'eriko n'omusaabaze. Okitegedde? Nga n'amafuta mulimu. Your players were answered right. Naye abakazi bagudde ku basajja mwavu. Akuba. Alina mawusi. Abasajja. Ate omusajja alina omumwa mubi. Mubi nnyo. Kubanga olwo omukazi agamba nti oli mubi. Omusajja ng'alina entondo. Ate entondo mbi. Nga ku ntondo kwe kitudde. Naye nze abantu mbagamba. Kibuutisa amatema bw'ekiti. Edda nyina akadagala. Olina akadagala? Nkutidde. Oli balogo. Nnyo. Ojja onnoonya omulogo? Wendi.
kuwalaga basajja muloge seeki kimu nabula olugambo luli kuggwe mama nga kituusa kuloga basajja yenasembera n'ogamba bannange tuli ku ki kyantambuza nno wala wawagenda ntwetwe ntwetwe yewa eyo mbaloge eyo eri mugundi nze waffe gombe eyo kabula soko manyiyo oyitawo nogenda emaddu maddu manyiyo bw'oba owetaba oti ku kyakkono naye ng'ova ku ddyo yewali omulogo kintu eki kyeyampa kugonda gondera omusajja ebisigadde bireke oba oli ku mulembe ki babagondedde bakubye bali bonna babawanika amagulu bali mulago buli mukazi eyagonda gwe simanyi ogonda otya omulogo omukyuse yakolera gwe abalala teyabakolera nze nyina omukisa mpozi kyoba ogamba naye teyakola yakola bana abasajja bena kusaba kyabagondera yakola oyo Mwami Kayemba nkola nkadde bana abaaluno bakuba lwaki togenda ofukamira lwaki ogenda kunkola empya n'oleka enkadde biine entonda ate byavu abaavu tebagalika nga wuwa mwavu wandibaddeyo gwe Irene gwe ng'omusajja mwavu ewa ekirwa kimulimba temulimba baana temulimba baana Irene I know your husband anoonya omugagga be baliko balinda bagagga abaana balinda bagagga nze saabalinda ng'ate bazigaba nze saabalinda wakola otya mwami wange twasinkana kampasi ne twetandika wali mbeerera Laira nemwa wino wino ananga baali bababuulirira wabula Zibeda nemmala naawe omwaka nange nzikiriza nkyuka so the wedding wedding the virginity ate bali abaana bewasooka bayitawa ate baliiseewa yali akusasudde no eating one the resting bambi responsible Kibuli nafa empeta anfa mpeta Kibuli must amahale you were the mahale you were mpeta gwani erinnya lye nkutoledde salaamu ng'oli ku ki nga nzijukira nti waŋŋamba wasiramuka unagamba linnya ki nali erabira Farida nali ndi mu kujunkana na Magic nzijukira n'ogwa mu box naye kati baawa akirowoozaako ki ekyaki ekyokunnyongerayo ku Magic alowooza abaana era nakati bakyaliko oyo y'omu fuuka ya igundi ey'okubiri hakki ne wallahi nze nkabiridde bba wange anteekeko hakki weekoza kyokka abakazi muli balogo okitegedde nkugambye akatagala akange mukabiridde omugamba munaye ennyambo ate oba olusiŋŋamba n'okugamba oba nzireyokko eggomba eri nkyuseemukko wakwata kubanga ki ekituufu nkabiridde kati otula n'omugamba otya nimugamba mukwano oleeta ddi muganda wange omuto muganda anti asookayo yaba omukulu sayiniraga nti muleete taata waffe yalina abakyala bamaama baffe naye nga bw'asanga munne afukamira wansi baba tusanyusa okulaba naawe oyagala akuyita baaba afukamire kuba nze nasookayo anti era gwe oba baaba naye singa ate sinze nasookayo banaalikiriza ofukamira bane bamaama baffe balina empisa bambi kati omwegayirira bbaawo buli lukya akugatteko agaanyi kale bannaayi Mwami Kayemba bambi omwegayirira bwegayirizi mwegayirira so your husband does not have any talinaayo yadde bukyanga omufuna tayendangako ndowooza bonna baba afunye be baba mwenzeeko yatuuka yamala ani afunaani oyogedde ki naye Mwami Kayemba oyogedde ki kiddemu nti baba afunye be baba mwenzeeko ate kati egaafunaani ye waliyo ate waliyo naye kati yeetaaga ne tumuyimiriza mu lujjudde lw'omuzikiti wakati mukwasa kkola ntugamba Mwami Kayemba layira bino ebigambo nti wallahi billahi tallahi nze mwami wa Irene sendangako nosooka Mwami Kayemba amagulu gakankana eno wansi gatya nga tumugambye nze nako oyo
Muveeko. Saba omwegayirira. Irene ojoga. Munegayiridde omwami wange anzizeeko agaanyi. Baawo tomuwasanyu. Eryaki? Eri n'afunako ko n'omulala. Okyagala gwe? Musafumba ne mujjawo? Sisobola. Kati omusaba aleete ki? Nimba. Nkitegedde zaani nkwagadde ate yuto. Kuba mbadde ngambye what is this? Lwaki olimba? Naye si byangu. Si byangu. Kati Irene neeyaga gye muyagamu ne bbaawo naggattako ofa yemu abakazi abafa. Nyinza obutafa. Ng'ofa? Ng'ofa. Kati nga nfa ate ofa. Jjukira omulinamu essuubi lingi nnyo ntasobola kukugattako. Asobola. Ye mwabagenda mu depression and run mad. Asobola. Ye si muntu. Muntu ate musajja. Kati lwaki ogamba tasobola? Anti omukyala yatasobola. Omukyala ye tasobola naye omusajja asobola. Naye owange tasobola. Abalala basobola? Simanyi. Abasajja abalala. Simanyi. Naye owo tasobola. Owange. Okola mune. Omwami wange. Owange. Tasobola. Tasobola. Zibira ne baba kutenda. Tasobola. Okola n'akagere booti. Wabula mu butuufu n'asobola. Tukazza nti ne tugaa a few moments later. It will end in tears. Omwana yagamba shira price. Abasajja tebabeeyalira ne babeebikka. Ayi lwaki? Bwe ssaawa yonna omusajja akuswaza. Ate nga tulina enjogera egamba omusajja bw'aba tannakuswaza takuta. Kati kale watch space. We watch the space. Otuwadde? Mbawadde. Kale. We've started to watch the space. Omanyi kati abaana ba wano bayize ekintu. You tell us to watch the space, they start to look for the man. Kati to watch the space. Bakola eki? Kukwagala kulagako. Nti they can watch the space. Mbalinze. Balinze? Kale Irene. Ndi mugumu. So kati music industry kyekiriwo. Mulungi nnyo. Music industry mulungi nnyo. Very natandika ndaba progress. Very natandika. Nsuubira wentuuse leero ne wenatandikira si weewamu. Olunaku olwaleero nyiza ogamba nti Irene Kayemba bw'aba asobola okufulumya ennyimba 3 omulundi gumu 3 in 1. The videos are out, audios are out. Teweebaza Katonda. Kubanga luli twali tubirowoozaako bulowooza kati obitadde in action. Kumbayaya, Magoba, all for you. Ennyimba 3 omulundi ogwo. All for you nsooka okanyimbiremu. Genda okanoonye ku YouTube. Nedda mukwano ojja kayimba Irene okujja nga gwe ekyaziza. Ojja gendera nnyo ku mateeka ga hosti. Ate zibeedo jaleeta n'omuggo nze kyendabye. Kati ogendera ku mateeka ga hosti ge gafuga wano. Kuba channel yange. Weesaavinge ndi wuwo nzenna ng'oddamu all for you. Ndi wuwo nzenna nedda ssebo tofulaatinga komawo. Ndi wuwo nzenna all for you. Nedda towanvu ya mimwa kakkana. Okuyimba tebateekamu science. Ndi wuwo nzenna all for you. Ndi wuwo nzenna all for you. Weesaavinge. Eki. Simanyi mbo bozimbidde ebbaawo ne weekanga nga naffe ozituwadde. Bwe nkuyimbire bobaaki. Naye olwolimba mwegendereze balugamba abasajja bayinamu ndiwo omwavu tolusaba mbalaba akamanyiiro omwavu ayinza okumusanga omusajja atalinaamu ssente talinaamu omwavu n'omugagga gwe byolowooza ffenna tugendaawo muve era Katonda yateekawo okufa ng'akulaba ng'atutiisa muleke kutandika kugamba abantu batalina basajja bagende bakole olwo oluyimba lwabali abakutte sente zaabwe n'alabirira mukyala we igwe nga bakyagoba emisende za fees tanalabika nve kwono ntwalani yatanaabani kumbayaya yamponya bagambola simulekulira toyinza nve kwono ntwalani ogali amaka g'otuddemu ogende wa yatanaabani ani kumbayaya kyeki kino kye twakumbanga ukitegedde kumbaya abaana babo era ogenda oduyimba nga obagasembeyo gwe nange Irene nina akantu kenjagala nga tugenda kwonoona ngoyonoona nani naawe ate nkubuzeewo walabye ekyabadde mu kofi gondi kofi ki kofi babadde babita kofi biki nze marathon
Walabye gundi we yazze Diamond Platinum. Namulabye. Kenzo wamulabye bye yagambye. Sabiwulidde. Munnange Kenzo kyamulumye. N'agamba ne bakwata omuyimbi ow'ensendala ne bamuyisanga Katonda. Bo wano nga balinga abalaga nti omuntu wali muyimbi yenna. Mbadde alina federation ekusobola okukola ebyo. Be bali mu kintu nedda be bali mu kintu. Wetusobola kubeera mu kintu ate novaayo no complaining. Ngaga akabakiwulire. Be bali mu kintu. Yagaye babodde abayimbi ba wano nti akamanyiro kasusse mbu ne bakisussa ne bajanjawaza ne baleeta eno ne baleeta eri. Nabo bababoola. Bababodde. Layira wallahi. Tewakirabye. Nkugambye nti nali manyi byonna byabadde mu plan nga babimanyi bulungi. Mpaka ntu. Naye wange si kaaki. Babodde bali. Ne babalaga nti anti bagamba. Naye ekyo kankireke. Naye baba tebannakutegeeza ky'oli. Bwe baba tebannakutegeeza ky'oli oba olowooza oli nabo era oli ki kye bali. Bamala okutegeeza ky'oli lw'otereera. Noga okay. Baba babulira omwana w'omunaku. Owaboobe. Omunaku okola ki? Otega. Totega kutu n'otuuka wali noga abange nange mbadde njagala enkoko. Funa w'okola ki? Naye gwe wakirabye otya kale? Ng'omuyimbi. Nakirabye nga bwe bakyagala. Nga bwe bakyagala we nakirabye. Nange nagenze mutima ne ŋŋamba bulijjo. Bagamba ndio kiri bulungi. Nga bwe wakirabye bwe bakitegeka. Irene mujjeeko. Irene ajja kundeetera ebizibu. Ojja kundeetera ebizibu. Ate nga nkoze eki? Ebigambo tuba tusazeewo kubirya tubirye. Tobaako bimu by'oyatula. Naye nze sina kye ntya kwatula. Tolina ky'otya kwatula? Irene oli wangu. Nakugambye bw'oba oyogera amazima. Sigala ku mazima. Tegalina we gakwatira. Kati abatheatre watugoba. Obagoba. Wali otumanye tuyite ne bashootinga abaana bu skit. Kati nze nkunoonyeza ndi wano naawe. Olwo ani yagoba munne? Ngamba abalala kati nzo nnoonyeza. Waliwo abaana balabi wayitanga n'owa emirimu eyo. Ne bakola bu skits. Gye tuli tukyapatikana. Mukyapatikana. Naye byonna obikwasaganya otya theatre okuyimba. Bw'oba ng'olina ky'oyagala Zubeeda. Budde budividing ofune ky'oyagala. Kumacha okera mu office ogenze ku TV okoze interview oli ne Zubeeda bova wano ogende walala ate nga neeka walese biwedde. Okay. Kye kikufuula omukyalo w'amaanyi. Teri kirala gwe buli wono oyagala babirete ku siwaani olimba. Okuma otya olususu? Tulabisa sabbuuni waliwo yagamba we gundi tontawaanirako okyana abayoza ne ngamba okay. Gwoliko? Gumbugo eskine n'abakwayoza. Ayoza mukulu ayoza sabbuuni ayoza ng'agubya. Engoye zinga zitukuza. Atukuza ngoye tatukuza. Naye ate nyina kye neewuunya. Edda twanabanga kwayoza nno. Nange nkyana abakwayoza. Naye maama akajanja katuli bubi. Naye nyina kye neebuuza. Waapi nagamba simanya. Millions of money. Noyina okuggyako kino first nomala scrubbinga simanya cleanser nomala cleansinga noteekako sun simanya toner simanya biki nomala serum nomala serum noteekako moisturizer nomala moisturizer sunscreen ulala ana ayoza gwendiko nosigaza omusajja naye ateera enjawulo omusajja kiki ekiri abasajja mbuno baga skin care naye olabika oyagala abasajja kuba buli woyagala abasajja nomala n'okomawo siva ku kitonde kisajja leka mwana wange olina abaana Zubeeda waliwo ense obadde ogamba kisooka okamalayo nedda neiba ojja kukamalayo embadde ntegeeza naye wabula mbutuufu n'obeera ne mujjawo neiba malayo wallahi okanga ontegedde oti gwenze ntiisa nawe olimba kati malayo akantu kali neiba kembadde ngamba abaana bo bakulaba batya ng'oli mu kamera baseka bakola ki nemusanga nga ndaba ye yakutumye neiba nange ondabako ki ate nawe oli mubi nnyo fasi yaffe tuyigiriza abaana bakole bye betukola
ne musanga Nina kyenkutya. gundi zaabwe ziriko parental guidance. Tewali kunyonyola. Kye kirungi. Ne musanga nga ndaba. Kye kirungi. So kati Irene oli mu kuddaka kati. Osanga omwami. Nzira walala ate. Leero lwakola. Ofuluma ne program yo. Buli lunaku. Nakati nze nabatuluddewo. Habayi. Oluddewo. Program. Eroma. Oyina walala wodda. Yes. PBS. Nachi. Business woman kati mutagende akwasaganya emirimu emirala. Yafulumiza music. Abakwagala okufuna ku mikolo bakola batya? Ku mikolo ayagala band. Simanyi otambula obwombooti? Ntambula. N'oyimba weka? Ntambula n'ennyimba ze. Naye lwakuba ekisinga okunnyumira. Bakubuukinze oli wa mikolo. Oyinamu akajanja Irene. Wateekawo amateekateeka. Asimateeka. Abantu n'obakugira nnyo. You are like an international artist. Toyagala mbeere. Njagala obeere. Tebanyi abakazi abalina akajanja k'olina. Sirina kajanja. Olabika weya necessary. Ke kajanja. Keteekemu. Wano tukayita kajanja wano. Keteekemu. Nze nkyalabika nnyo. Mouse. Talking. Ya, busoogera ndwala. Irene Kayemba yafulumiza muzika ompya. Genda ku YouTube channel, ogenda kuba omusangayo. Oyagala booking Irene Kayemba 0752 944 396. Okay. Ng'ofuna Irene Kayemba. Ng'omufuna ng'ate bakubira bandi. Nga tukubira ne bw'oba omise yekka ayimba. Okay. Kale katubeerekereze bannange. Musibe bulungi. Mweraba. This must be ECOP on set. Executive Media. Focus, innovate, succeed.